obuzibu obuliwo ennyo ku bavubuka bo balowooza nti ku 19 ku 23 nga nvudde ku yunivasite ku 25 nina okudduka sipiidi ennyo wano nkole ssente ngaggawale nga kunze Muhammad Kakiika nakimanya nti no ssente oba ekintu kyonna success ekolebwa nnyo by consistency rather than by speed. So omuntu adduka emisinde ennyo n'akuyitako ng'adduka tiyajja okubasookayo eri. Naye omuntu ali consistent mu ntambula nti ye tayimirira atambula. Bagamba mbiro ntono zikira okwekweka, bugubugu si muliro. Abavubuka abasinga ekibaleetedde obuzibu kwe kwagala okufuna ssente mu bugubugu. Bw'olaba munno ku 27 ng'awunduludde kalina nga mumwesiimisa. So eri abagenda bazimba n'agula ploti y'empola n'azimba mpola, in the end be bajja okumaliriza nga be balina ebintu ebiwera. Ye Muhammad Kakiika John kati tugende nkulage kasooli waffe akyasobolera okukola entuumu endala 3 oba 4 ng'ate ali consistent laakula. Eno phase eno ebuzaayo omwezi gumu, eno ebuzaayo omwezi gumu n'ekitundu, eno ebuzaayo emyezi 2. Ye message gye njagadde obbalekera olwaleero nti temupakuukirira nnyo nga mukola bw'oba oyagala okubeera n'emirembe gya Muhammad Kakiika. Be consistent. Nze naakalimira kati emyaka 16 and I've been consistently doing it. Kati kasooli ono gwe mbalaga era mbalaga ekintu kyekimu consistency. Nti bwe naatema kati emiti giri egiddako era nga nnyongerawo kasooli omulala. Bwe butasobola kubulwa mmere, bwe butasobola kubulwa kyakulya kya bisolo byo. So oyo omuntu akola sipiidi n'abeera n'ebintu bingi. Kubanga ono Silage bwe namukubye yenna ne mulaba nga mungi. Nti omusajja oyo alina sipiidi, mulaba Silage gwe yakubye muyitirivu obungi amukubidde weeks 3 zokka. Little do you know that this man is consistent. Era ne mu nnimiro akyalinayo kasooli omulala gw'agenda okuleeta amukubira emyezi 6 consistently asobole okubeera n'emmere ya myaka 2. Kyekyo bannange kyembalaamira olwaleero.